nga tetwewoze kati mbadde bagamba mwebala okujja mu musomo guno naye nze nabagambye obwavu kiki nsooka okusomesa abantu nga mbagamba mulina okusooka okukyawa ekintu kyotayagala tosobola kufuuka mugagga naye muli mu kirowoozo nga tomanyi nti nno obwavu ki okimanyi nti nno okuba nti nno omwavu abakyala mutunuulire bakwe example abasajja temufaayo temunyiigira oyinza okubeera awo omukyala ng'olina ekintu kyoyagala okulya kati ojja kwaba oyagala kulya ki ku ssaawa eno ng'enkoko ensiike ng'olina kyoyagala okulya nga appetite olina appetite yoyagala okulya si kyekyo naye abakyala mukimanyi nti nno oyinza okubeera awo bw'obeera nga tolina ssente za nkoko nga bbaawo alina ssente za bijanjaalo olina kuba na appetite ya bijanjaalo naye namwe wama abasajja ababooda mulabe atandika atya okuba ne appetite y'enkoko nanze bbaawo erina za bijanjaalo toba feya olina okuba n'ekirooto kubanga edduuka lino liririmu wano ttono naye wano tewasobola kubeerawo edduuka lyonna nga lya muntu okukisoboka olina okuba neki ekyoto kyekikulaga byoyagala okukola mu maaso byotannakola nekikuyambako okusobola obikola ki obituukiriza si bwe kiri webale mukubire mu ngalo omukyalo oyo nsonga kyendala yessebo taata olina okuba ne tageti ono omusajja abagambye olunaku mwagamba mulina bemugenda okukola mu January katuli mu mwezi ki babeka ababikoze bye mwagamba okukola mu January masira bali omukono mukyateesa kale oswaza amanya gange Angela Bizimana ndi president wa Rotary Club ya Mukono na Miryango tutula mu haste eri mu kitundu kya Njerere kati olwaleero tuleso omusomo ogw'okuyigiriza financial literacy mu luzungu tugiyita financial literacy tukirese mu kitundu kya Kirowooza kati ekigenderera kya training omusomo guno gwakuyigiriza abantu mu kitundu kino engeri ey'okukosamu ssente okosamu ssente how to use money how to manage money mu ngeri in different ways nga twagala abantu bamanye when they get money bateekwa okuzisavinga bateekwa okumanya how they can invest their money kyova olaba tulese centenary ne tuleeta UAP Old Mutual so that abantu bamanye mbu waliwo ebitongole bino ebitongole which can help them save and keep money for the future. That is the main purpose of guno omusomo. Kati ntuusa okwebaza Rotary Club ya Bulindo, the Rotary Club of Bulindo, because it has partnered with us and the other Rotary clubs and Rotaract clubs to carry out these trainings. Nebaza Centenary Bank, nebaza Old Mutual, nebaza Afromobile, nebaza CEO Magazine, kubanga bona batukwatiddeko ne batuyamba okutegeka omusomo nga guno. Ddala Rotary Club etuwadde obuvunanyizibwa guno n'omukisa guno okujja ku kyalo kyaffe okwongera okuwa obukugu awali kasente ng'abakyala n'ebintu bye tugenda okukola tuganywemu kasente abalala bagenda kwongera okutusobesa okukola liquid soap okukola lota gundi bakings tujjemu 10 ekyo kitubeesewo ng'abakyala. Jjandi yange Wagoli Margaret atwala abakyala ku LC1 wano ekirowooza Rotary Club wetuleetedde emisomo ekyamazima ng'omukyala njize bingi okuva mu misomo egikuyigiriziddwa ba presidents naddala president wa Bujjuko asomesezza bingi
nti omukyala weebeesaawo otya nga ggwe jali gy'okozesamu ka ssente okaseevinze okafunya otya okakozeseeza otya. Bingi bye tuyize era tugenda kubiteeka mu kkola tulabe nti twekulakulanyiza tutya ng'abakyala.